Just kabakadde. Yes, man strong. Akomewo ate nga ali strong. N'okusinga bwe mubadde musu. Omu ku bodyguard ba Bobi Wine munange eside eno lengera essanyu akomyewo munange bamutadde eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ye Kapere ali mukakasa munange avuddeyo ku wali nno akoze by the way poster ali mukakasa jjukira nti nno yeesimbyewo oba ali mu kwegwanyiza munange ate ekifo ekimu eside eno kansoke nkutegeezeko nti nno wali munange kakati nno obutambi obw'enjawulo oba amawulire gakyagenda mu maaso munange ate okusaasaana ku mukutu munange nga TikTok okusa n'emikutu emirala actually okwetooloola social media munange era nga anuwa mutwe nno yakwatibwa munange ate gye buvuddeko era nga ebbanga lyo lyonna lyonna munange abadde nga ali mu komera esayidi eyo ne bamuleetako kaawo mu kooti n'addayo n'akomawo naye ku mulundi guno munange wakomyewoko wali mu kooti bamuwadde munange beyiro ya bukadde 5 mwana mulenzi ono munange ate n'asobola okubeera nga avuddeyo munange ate mu komera esayidi eyo ali omu ku bodyguard munange ate ab'omukulu munange ate Bobi Wine jjukira nti nno Eddy Mutwe yabakulira naye ye munange ye tebannamuta akyali Masaka era akyali munange wali ku prison esayidi eyo kosa ate n'abalala munange ye akyaliyo kosa n'abalala esayidi eyo kakati nno omwana mulenzi ono abadde nga era wali kasita bamugyeyo munange asibidde wali munange ate ku kitebe ekya NUP wali Makerere Kavule just kabakadde. Yes, man strong. Akomewo ate nga ali strong. N'okusinga bwe mubadde musu. Awo nabadde ne Mark Geto speaker wali nga ali mwaniriza bitya ne mwana mwenso munange ate naye nuwa mutwe ng'agamba nti nno ate ekisa kibadde kya Mukama munange esayidi eyo. Wow, bambi abadde musanyufu nnyo okulaba nga ate akomyewo munange jjukira nti nno abadde amisinga famire ye nno okukamalako obumazi era munange akomyewo asobole okulaba munange ate ku famire ye byebyo nno munange ate ebigenze mu maaso esayidi eyo kakati nno ye awo nga nkugyewoko ye Kapere munange wuuno ali mukakasa esayidi eno tulina ebbanja ffenna katulonde nno kyekirabo Katonda kyawadde Uganda ono Kyagulanyi ffenna kyekitugatta bana Uganda ffenna yatwesuubi ekityo nno munange ate bwe kitambudde jjukira nti nno Kapere ali mu kwegwanyiza munange ate ekifo wali Makindye era nga boogezaako okulaba munange ate posta eyo kakati nno akatambi ako kabadde katwedinga wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo kakati nno ku sayidi y'emu nakano akatambi nno nako kabadde katwedinga wali banange Kapere taggwayo se babadde wali munange ate ku street ng'ali mu kugamba munange ate abantu abwa munange ate obubaka akatambi kano nako kabadde katwedinga wali ku mukutu ogwa TikTok ngenda kubeera nga nkakulekera ngenda kubeera nga nkomawoko ate maaso eyo abaana ba boda boda muli mu mbeera mbi ffenna tuli mu mbeera mbi amafuta bakaseera buli kimu bakiseera wekiri baana aba boda ababbi babakuba ettane kulo ng'ennyonyi abakola ki abakwatako naye wallahi 226 Kyagulanyi agenda kutuula ku ntebe abaana ba boda boda mugenda kweyagala mazima gende mulize genda gamukiza mmwe Kyagulanyi abatubidde ngambye abaagala nnyo Kyagulanyi sengamu abaagala nnyo abaana ba boda
Baba Kyagulanyi Ssentamu akwagala, nawe akwagala, nawe akwagala. Mugiye n'owa bodaboda mu ggwanga Uganda Kyagulanyi abaagala. Abagambye mugende muliteka genda gamukuzamu ate akatumiyoka ku mapira Mazima. problem always. Aha, naye munnange kapereta gwayo side eyo naye nga byebyo ebigenze mu maaso ku updates zino. Kakasa nti no video ogimpera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.